Amanyi weekend embozi z'abantu babulijjo zifuuse z'amaanyi. Ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Kabugu. Amon Kabugu. Bannange. Nalaba story kyewunsa. Ne nakalaba ku TikTok. Ne nka downloading. Nga njagala kujja wano kubuuza ba newsroom. Nenda okulabenga Maama Fiina. Agiza ne ngamba mukama omulungi. Kabugu munnange embozi njagala kwebaza gayi bamuyita Samuel Kawoya. Yes, Samuel Kawoya. Correspondent waffe oweeruweeru. Yakola emboozi eyo. Tukwebaza. Webale kukola mboozi. Ekyusa obulamu bw'omuntu. Ebintu ebitonoloze bisobola okutubalirwako, tusobola okujja ne tusanyusa abantu, tusobola okujja ne tusaaga. Naye obaako obulamu bw'omuntu bw'okyusa mu society ndowooza ensi tejja sigala ng'etukola ki etubaliramu. Then twebaza abantu mwenna abarespondinze wano bino ababadde bakwagala ab'e Boston nga bambi bakkiriza ndowooza Florence basobola okuyisizaamu obuyambi bwabwe. Wamukyala kuba namba ate yali evudde ku second party. Nti ya contacting anze naleba gwe ya contacting ya contacting atya n'ekirungi gwe ya contacting yamala n'ampeereza audio. That's what I can say. Kakati bantu bangi nnyo amasimu bwe tubadde tusharinga nabo abamuweereza ne kasente n'abakyamuweereza. Temugala lugirwe wabanga lubadde lwaggalwa nga lweggudde wadde nga Maama Fiina abadde amuwadde asobola okutereka obusente bwe n'abuteeka ku akawunti ye Katonda abanga aguddewo olugingo owuya mu mutima Katonda akyakukomyeko osobola okusigala ng'okola ki olukinga gy'ali. Naye Maama Fiina yagenze n'amuzaala nakkiriza agenda muwa school fees era ndowooza wendowooza ayinza okuba ali Kampala. Tujja wabanga yatuuse e Kampala nja munoonya akaggyeko ne ku Terefayina. Alambuleko ne ku Terefayina. Maama Fiina, thank you so much. Maama Fiina webale nnyo webalire ddala Katonda ayongere okuba nga ate akikubali. Mwana abadde ayita mu kaseera akazibu oyo. Naye kino kyakuyiga eri gwe omwana ekirungi mulinamu olidde. Gwe ssente ezizo weeziri school fees. Naye toyagala kusoma. Weefuula ow'amaanyi. Abazadde boyagala bakwegayirire. Ensene ine engeri gyekuba mu ngeri yaayo. Ate munnango oyinza obutabirabirawo ababigambo labanga abakusaaga abakulemesa. Alema abali mulamu obulungi ensi bakuba nnyo ffe Katonda abahambo backgrounds ate ine engeri gyetukuba eba yakuleetukuba. Abalina muke bakuba bubi ate mufaanana biga ssente ziganye. So ssente za muzeeyi waba azikuwadde. Lwakuba n'ekyala sayimu abantu abasinga obungi kale abali mu limelight abatono abamu kale teboogera bituufu byabwe naye singa ofuna ku bituufu by'abantu. So mukozesa emikisa ogwo kubanga waliwo abakabugu abajeeta kubono Kabugu akiikiridde layini y'abakabugu eriko abantu bangi kati Kabugu Katonda amuwadde bwimukisa okusimba layini era alinga ssuubi owa keesi batunonya bafuna omukisa ogwo. So gwagulina bambi gukozese kale soko otuwa emboozi ya Kabugu nga Maama Fiina agenda ekiwoko. Nalinga nkeera ku makya nengendanga nempakasa ekiro ku ssaawa 10 ngenda n'ekitala nga kiriko ekya sola nga kyekyajinga kyokka zeni nengenda nempakasa mu nnimiro z'abantu ku ssaawa 11 nenduka ngenda erumpe okusoma. Okuva lwe nazaalibwa maama yali yanteeka ewa jjajja nga gye nakulira ne tubeerayo. Jjajja omusajja bwe yafa ne batugobayo 7 yange. Bwe nagimala nendabanga kyali kinkosezza nnyo nga okupakasa okwo kuyinza okuba nga tekusobola naye nsalawo nsobola okubeera nga nnemera ku Ffene ebyokupakasa nsobola okuba nga mbikendeeza. Olwaleero tusazeewo tuddemu okukyalira ku Amoni Kabugu atubuulireko embeera etambula etya. Amoni, tusanyusa okulaba. Kale taata, embeera gye ndimu simbi nnyo okusinziira nga bwe nali kubanga nali musanyufu nnyo okulaberako ku BBS Terefayina era nga neebaza BBS okumpa omukisa okundaga ku mpewo n'okubeera nga nsobola okubeera nga nsakibwa obuyambi obw'enjawulo okwetooloola ensi yonna. Okuva BBS lwe yakulaze ensi n'ekulaba obulamu buli butya? Waliwo abantu abakubidde ku masimu, waliwo abantu abakutuukiriddeko, kiri kitya? Of course funye ku bantu abankubidde ku masimu ne ku bantu abaze ne bankyalirako wano nga balambula essomero okukonfaminga nti gyendi era nga gyendi nze Kabugu Amoni wano ku Kyoko Secondary School era abantu bangi bakyajja okubeera nga bannambula.
Ntuuse era lwakabugu ono nabadde ndaba akatambi katerefayina nga kalaga omwana ono ng'ali mu mbeera etali nnungi ennyo kankutteko nnyo kankabiza ng'omuzadde paka we nasazeewo ne nga nedda kambanoonyi nzije ndabe kabugu ali mu mbeera ki asomerawa so olwaleero kwekera nenzija naye bwe mutuuseeko andaze obumalirivu musajja mumalirivu nnyo ndabye omuntu ayirake mu maaso ndabye omuntu ow'ekitalo mu maaso gye tulaga ndabye omusajja munnabyabufuzi ndabye omusajja omwagazi omugumiikiriza okusinziira ku nnaku gy'ayiseemu n'abatuze gye banyumiza kulima ssomero kutunda ffene kutunda bukebe kupakasa ku kyalo naye ng'akyalina omutima gw'obumalirivu ogw'okusoma kimpaliriza omufuula omu ku baana b'enzaala nfakira ngambye enkya agenda kusibula jjajja akomewo okwo ewaka enkya agenda kujja ewaka awummulemu obwongo buddemu then next week akomewo abeere mu oide ng'asoma amala akola ebigezo bye then amala akomewo lino essomero alisigaze ddijjanga mu bujja nga tumuleeta kusoma nga tetumuzaayo nze ekisinga obukulu kyemmanyi nti abaana abasinga okubonaabona ennyo tandikira kwono Maama Fiina tandikira kwono Maama Fiina tize Maama Fiina nanoonya asobola okungulira ekitabo edda ebitabo byedda balinga babisalamu emirundi 3 naye nze ekitabo kye kyannemesa okusoma okutuuka mu P5 okitegeera nembonaabona kati abaana ababonyebonye betufudde emmomboze abanaku gwe obunaku bwe balengera eri nti oli masikini toyina bwoli toyina kyoli manya nti mu maaso olinayo obuwanguzi. Maama Fiina teyasobola kusoma naye mu maaso yatuuka n'obuwanguzi. Kabugu olwaleero gwe bavuma simayise Ffene simayise biki mu maaso alina ki nange Maama Fiina nze mwennyini nze Namutebi Silvia newunya Maama Fiina sijja balimba sijja bagamba nti lwaki ayamba naye yeekanga ayambye yeekanga kimukutteko ndowooza alinga eyava mu ggulu Katonda n'amusindika nti genda oyambe bannayuganda kuba neekangaawo ze Maama Fiina nange mmutya ekirala abantu abasinga sijja boogerera lwaki tebayamba bantu kubanga Maama Fiina si ye mugagga ennyo asinga mu Uganda abagagga bangi naye simanyi ezo z'ensonga. Once again Maama Fiina weebale nnyo weebalire ddala omwana oyo tomanyi kyomukoledde kinene kale kakali nga tunamaliriza soke tu